Dr. Jose Chameleone alaze munanga ate omutawaana wabadde wano mu kifo wulira byabadde akakasa wano. Oh my god, kibadde kikambwe nnyo mu katambi ate nga Pallaso ayimbiddemu abaana n'abakubiriza munanga ate obutazanyisa kalaamu ate nga Alien Skin akiguddeko Guy Kata amutomere wano ddigi. Kibadde kikambwe nnyo bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi wabula kansuke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge ku sati n'okusubscribinga. Dr. Jose Chameleone alaze ettabbu kyakoze wano kibadde kikambwe abakubye endongo abalazi n'abalaga nti nno ssebo nze siri wa muzannyo wabula kyakoze wano bagaayi ababadde bamukwata munanga ate obutambi wano wulira munanga ate byabadde agamba. Baleke bakwate kamera z'ekisita naawe ati bakwate bakazi balina okukwata selebu komule kyo nekozi That's why they follow me. I saw my kid up a boss for the channel. Oh yeah! I'm going to be you for me. In the bottom of the police ye Dr. Jose Chameleone. So bw'atyo munnange bw'alabiseeko mu katambi ako kembadde ndabye wali munanga ate ku mukutu ogwa TikTok akabadde ka tradinze wabula nga ku sayidi y'emu Pallaso ayimbiddemuko abaana oluyimba olubakubiriza munanga ate obutazanyisa kalaamu. Bibadde bitya mu katambi kansooke mbikuweeko akatambi kaako tunuulira. Tozanyisa kalaamu wesubi yange biziwe nzitola oli mundu yange omujasi wange tozanyisa kalaamu biziwe nzitola wanzanze ye muyimbi munanga ate Pallaso. Pallaso nno ayagala nnyo kye bayita abaana era ng'ebiseera ebisinga abaana abawa obudde mu butambi obw'enjawulo munanga ate bwendaba kw'ossa n'ebifo byabeeramu naddala nga meetings kye bayita munanga ate abaana emigigi emito era nga bw'olabye munanga ate mu katambi ako nako kabadde kakutte omubabiro. Ku sayidi y'emu Alien Skin mukyekinzeeko kakati nno akatambi kano abadde wali ku fangoni naye muganda wange Guy amuyisizza ku munnange eddigi ngambye bannange tebatomera Alien Skin wano. Kibadde kitya mu katambi kansiko munanga ate nkikulagekokko. Mwana mve mukubo kuba sajja katamivu awo. Mwana mve mukubo bisa ku mutwe. Ese mbayo. Mwana mve mukubo kuba sajja katamivu awo. Mwana mve mukubo bisa ku mutwe. Ese mbayo. Ye muyimbi munanga ate Alien Kimenke esaidi awo. So ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yugi ebisigadde byonna gwe just biturekere.